tutandikidde wano abadde bajjukira emboozi y'omukulu gwe bayita Mamuli Katumba. Mamuli Katumba entandikwa wiiki eno yasobola okuba ate ng'avayo n'ategeeza nti omukyala gwe bayita Sheebah kalungi nti yali yeesomye okuba ate ng'amulemesa obulamu bw'ensi eno era ekirwadde kyagenda okuba ate ng'afa bakiyita Sheebah kalungi. Omukulu ono twamufunyeeko Mamuli Katumba atubuulire byali bitya emboozi yonna nga bweri. Agamba nti n'akadde kano tumukubiddeko essimu naye tumuwuliza ng'ali mu ddwaliro. Agamba nti Sheebah kyeyakamutuusaako embeera eri bweti. Era yantuusizza okubanga nakatinde ku kitanda yantaasinga bubi nnyo nnyo kali n'alinnya epulesa n'erinnya era kati ndi wano saidi n'abubakali bagezaako okukakkanya kibaali. Okay, naye nga federation kye wali oyogera kyo baakiraba bubi baakiraba batya? Bakiraba bubi naye nga tenze teŋŋamba abayimbi kituufu embanga ene etwala ssente z'abayimbi ate nga tebasasula ate nga UPRS eyo yennyini nnyini ekyetuba olinaku abakozi bagenda ne bagamba bagenze kati kwolo bajja ne batugamba kati UPRS ate empya tukolagane n'empya ebikate tubyerabire kati nze mbagamba lwaki twerabire ebikate ng'ate era ye UPRS nga mutubba nga mugenda nga mugamba nabano olunagira nga nabo batubba nga bagamba ate waliwo UPRS empya otegeera nkitegeera wali enkaayana yange ani wa UPRS oyo atasasula bantu kubanga abantu bakozeseza ennyumba zaabwe muganda wange emyaka 3 twali badde mu mbeera eno baali badde batusasula ddala kababe bafu bakafeero babasudde bamatinyangumeera yali etwalidde omwana we sente negamba nti esolozeza sente bwe ye mukulu oyo gwe bayita Mamuli Katumba ng'avaayo yekokola federation era ng'agamba nti omukyala gwe bayita Sheebah yayagala okuba ate ng'amulesa emmere ewooma. Agamba nti Eddy Kenzo yamuyamba nnyo bwe baali mu lukiiko olwo kuba Sheebah yali ayagala kumuyisa bubi. Omwaka kugamba bo badiiringa naki kufuna bufunyi nze kyembagamba era nze neebaza nnyo omusuuzi oyo kati pulezidenti w'abayimbi yavaayo n'ababuuza ebintu bingi n'abuuza olukiiko lwa UPRS lwaki terubeerako bayimbi okiwuliriza kati byonna nga babitankana era ku lunaku olwo kyenga musuuza teyaliiwo ndowooza twali bade tukoma wala ne Sheebah kwali baddeko afaawo kubanga nze ataka gye yankolako era etreatment gyendiko kati gyenjogerako bituufu naye yalinga gutambula nti ayogerere UPRS ng'ate naye ndi munnange lwaki yeyisa bwatyo. Ye mukulu oyo gwe bayita Mamuli Katumba nga ye agamba nti Sheebah kye yamukola era omukulu ono Mamuli Katumba ayongeddeko n'agamba nti ye ensonga ze ziri bwe ziti byayagala okuba ate nga bamutereereza ensonga za UPRS byayagala okuba ate nga bitereereza naye ng'agamba nti ekizibu weekiri tamanyi oba kinaatereera. bagende bugenze mu maaso n'ebintu nga basikiriza mukkiriza mu maaso gye bujja bali kyewunya baligamba nti Katumba yakyogerako nga balaba kyekituufu UPRS eno tunyonnyola ensolooza etya ssente abakozi baayo be baani kati UPRS egamba nti ennyimba si zaayo ennyimba zaffe UPRS erina kubeera ngayo enkozi ffe bakama baayo so si yo kuba bakama baffe ffe bannannyini musiki mu Uganda. Kitegedde ye mukulu oyo gwe bayita Mamuli Katumba ng'akyatubuulira biki Sheebah kye yamukola. Omukulu ono namubuuzizza ku nsonga nti federation eno agiraba atya. Agamba Kenzo asobola okubafuga obulungi. Nalabye musuuza kyakutte Kenzo aliko kisoboka kubanga agezezzaako ate okuŋŋaanya abantu abayimbi bonna n'atasosola bakadongo kamu baalaga baaki bonna abakuŋŋaanyiza owuliriza ate ofuza era obubaddewo nga bulinga nabo bwe bateekamu ebijingi baleme kwogera naye yagezezzaako okwogera nga Kenzo niye omutawana guli waawo nti Kenzo asobola okuba nga yakyaliko kituufu ate baafuganako ng'ate bo bali ku birala oyiza Sheebah bwe yantaasinga nga te ndi muyimbi munne okitegeera bintu bwe bityo era sinna kubeera nga tuli wamu okusobola okuggusa ekintu ekyo era nze UPRS ngenda gikuba mu kkooti njagala kumanya UPRS yaani oyo ajja n'akuŋŋaanya ssente z'abantu n'azibba n'agenda atakwatibwako esewo. Kati omukyala Sheebah mu mbeera eyo gamba nti akuwa ekitiibwa yakubiddeko akasimu okwetonda nakankubira aya basa ye mukulu we Mamuli Katumba ze ensonga ze zesobola okuba ate ng'alambika yategeeza mu katambi ke yaleka keyatandika ku Mande yategeeza nti bw'ali baafudde embeera yonna eba emutuuseeko
Sheebah yababireeta akatambi kali bwe kati alagira abasirikale banfulumye n'abayimbi singa sabadde mu kikola singa sabadde mbayimbi ndowooza baali badde banzise kale nafuna ataaka sukaali n'alinnya vulu ne puresha n'erinnya bubi nnyo kale era kati obulwadde bwendimu njagadde njogere buyinza okukyenkya nenvaawo nga soogedde ne baga omusala teyayogera obulumi bwendimu n'okuba nga ondaba byonna byavudde ku Sheebah ne bwenfa kati Sheebah yabanzise aya baase Sheebah kalungi yabadde mu lukiiko yategeezezza nti omukulu Mamuli Katumba ayinza okuba emyaka gya ntondo naye ye talina kye yali amukoze kuba n'abali mu lukiiko bamujulira wange ekyo sigenda kyongerako nnyo akakiiko ako kalimu abantu abawerako yali conference era zino zetubadde sensitizing about copyright twalimu abantu bangi nnyo bantu nga 10+ bamanya amazima ate ne mwami Katumba amanye amazima wakati we ne Katonda ebigambo bye bijjo tulamu aya basi Eddy Kenzo naye ayongerako n'agamba nti Mamuli Katumba byayogera ebyo byonna bya bulimba omwana bo badiringa kaki kufuna bufunyi zekyembagamba era mobile money akaliko Mamuli Katumba ku lunaku olwo mwami Mamuli yajja n'akaaba ensonga nze zinali ndowooza nti zaali ntuufu naga nti lwaki UPRS etubye emyaka gyonna nemuwuliriza bwe yagezako kuraisinga issu ye Sheebah namugambye katutambule mpola odabo oli bw'aba wanise omukono n'onawanike n'agaana neyekyanga nnyo ne twogera naye era ne tukkirira wano wansi ne tubimala ne muweereza ne Katuna nga ID zizino ndowooza yono Katumba Mamuli ondabye ne muweereza ssente zino zonna kuzange ng'omuntu agende nga musanyufu n'okumulaga nti we need one voice kyannuma nnyo okumulaba ate nga awaayiriza omuntu nti yamukutte na omuntu yamukwata nako yadde omusembere